Oshegedi. Kati ebusoga wali na Masaza gayo. Kati bakabaka abo. Otutuka ku mukolo gwa final ngoba buddu esamba gundi biki. Bona babeera. Babeerewo. Alawo omuntu wafe essanyu. N'omukulembeza wawe balina okubeerawo. Kisinziira. Kisali kali omukolo guyinza okyankalana. Nedda. Nalina gy'ava sebe. Essaza lye libaawo. Wabona yinga atuuse ku final. Ajje. Naye security eyinza okujja tene kyankalanya bukyankalanya. Security ya Museveni webeera naye kyankalanya bukyankalanya. Banzo taking over ne bacyankanya bwesimu. Twanazi media kwoli. Ngara idea nungi. Nungi nnyo. Kwanga Amasaza kati nzo bakalife lwade bechagu. Ne Masaza bakuwa no yanga bakuye ku mutima. Naye bakukobye. Bakubase no bakuba chagu na kubirinze na kulumu na sura mulimu. Ngaba wama totunula bulungi paka kati. Naye kati batu kubwa omupiira. Aseno bali bamazo juwunja. Eri chagu batukubye. Abarogobe Masaka babajja bakubaroze bagambe bazanye ebigere kante bisituka. Abakuwa gote zigenda mu. Kyenva mu bayita baamaalo. Abe Masaka. Abo baamaalo batunze ensenene bagundi. Batuna ensenene n'emmwanyi. Bajja ne baonona buli kimu ekiri mu Kampala. Mbo bagamba buli kimu kyali kya bbeeyi. Kiki kyasinga okuluma okubeera eky'ebbeeyi? Emiwendo gy'abakazi gyali nnyo. Emiwendo gy'abakazi gyali nnyo. Ffe twagenda ku best yaffe ojjo gye tumanyidde. Mama. Ng'akatale kali waggulu. Best hotel. Olwo abaana olwokutaano olwo. Ate be Masaka wonna we bayingirira awo. Bubbaasi bwali busimbye awo kaliko saza buddu. Bubbaasi. Bwasula awo. Ku mulyango. Babuwa parking yaabwo awo naye ng'ekiri munda. Nga kabadde ak'emitwalo 3 kali ku 6. Akatale kaali kali waggulu nnyo. Ng'ogenda ku Vauxhall nanga akatale kayambuse. Ate baaba webbanga ne bakimanya nti bawangudde bagenda Namboole ne bagamba kati katwetegeke. Masaka wanaye balina ne okata mwendo gwa katale k'abakazi. Kali waggulu. Kajja kuddayo wansi. Kati bazzeeyo kati bazzeeyo. Nze wemba kati ate mbawa amagezi mu abagendayo. Bw'oba wali ekwebiri bw'ogenda omugani namutwala. Anti babeera ba mutwala. Naye kati bajja agogula 5. Kati ati kisoboka kati bajja ku badongo bw'e Masaka. Emiwendo ne basooka bagipaala. Nga Masaka balina sente bagabanga be. Ekikwogeza ebyo byonna olw'okuba mupiira. Ebikuleetedde ebizibu ebyo byonna. Mupiira baatukuba. Baatukuba ggwe. Tulabye abakaaba bangi. Abantu bakaaba. Kyagwe. Namboze simanyi we yasula kuolwo kubanga yataddemu obudde bwe bungi. Yateekamu obudde bungi. Namboze yamala n'afuna essanyu. Eryaki? Aseno baagikuba. Namboze yasula kati afe. Aseno baagikuba Kyagwe baagikubye. Kati yasula atya n'essanyu. Essanyu yalifuna oluvannyuma ng'omupiira gwa Masaza guwedde. Kabaka yasiima n'amuyita. Ajja mubuze. Ebyokukuuzawo ku mmotoka naye ebyakungulu. Niguli gumu. Oddayo n'ekizibu ky'okutalikawo kyako. Ebyakabaka tetuganya kuyi. Naye gwe kankubuulire. Kibanga kufiirwa abantu ne bajja ne bakubagiriza. Kati n'osekaaseka mu bwoba osanyuse. Bwe bagenda ng'otandikira wali. Kati Nambuuza adda mmotoka n'akuba omulanga. Aya ajja atusuubiza ekikopo. Basi ziri waggulu tugenda kunnya Kabandole simaya tukole tutya wonna tugenda kudda wonna mu Lugazi biki yonna Wantoni ng'ekiri awo kikabuka bamulinze aleta kikopo naye bw'ejja agendayo Nambuuza abadde abeera ku Masaza naye twali ebuwe kulera yagenda abadde abeerako ne sente atadde ateekamu naye abadde Nambuuza abadde waddala ani yajja yaleeta ekizibu ekyo nongereza omuntu ayaliko abadde tabeeranga yaleeta ekizibu ekyo tewali yaleeta kizibu nawe obuzibu bwe Masaka balogo kugamba mwakakasiza nti babasinga naggwe oluyinza kuba baatuoga amaaso nga teyanywa Masaka nga baatuoga amaaso nga Golo teyanywa niffe tulabanga Golo ate Golo emu abo bakyusa Golo kyogamba kisoboka kukyusa Poolo gwe n'olowooza oli mu Poolo anti kati waliwo kye tuyita AI Masaka bakozesa AI nga baloga gamba njala nkola ekino ekintu n'ekikolizo njala nkolage Golo Masaka ko atubba nga refu yalaba Golo enywedde n'abawagizi n'abali ku TV kati bo tebaagiraba kubanga baloga ba mu kisaawe Masaka nalaba abasajja buddu bajja n'abasajja balina engoma simanyazi engoma eyo kasa bagikuba bali banaye balogo bajja n'engoma tetugirabangako bagikubisa mbuukuuli nti engoma eyo agikuba oyo bw'atabeera omupiira tegulina kubeerayo
balina omulogo baabwe baatuloga golo teyanywa. Oli akutte ekibbo atambuza bigere. Wamulaba alina ekibbo kirimu nafe abasajja ate olwatwalimba mwabo twali balidde buli tebalifulumya ekisaawe. Mwali temulina maanyi bajja babategedde. Omanyi tewali atamanyi kyaggwe. Bonna twali badde ne refali waako katompe gwali badde guggwa guti. Tewali atamanyi kyaggwe. Kyaggwe bamumanyi nti embeera z'ekyaggwe nzibu nnyo. Kati bajja babeetegekedde bakaawa ogedde okulumako kamulali kintu ekikawo kya kamulali kiba kigenderawo. Twali balidde ne ggoolo zaabwe ekikobo naye bambi mbasaasira nnyo mwenna. Bayita mu nnaku enjereere. Naye baba batya olaba ekikopo bakitwaza paatulo kyaliko amagye gakikuuma. Oyinza okireka bw'otyo bayinza okibba. Ate kati tebatya ffe batyagana amasaza amalala okibba. Bano abookusatu bakyaddondo ne buweekula. Bayinza okkyegaba nga yafe abaakiwangula. Oyogedde kyakyo kya kyaddondo. Kyaddondo ne bannaye kyaddondo eswaza. Oyogedde kyakyo wandikirese. Nani aloga kyaddondo? Lwaki? Kyaddondo yesinga okuba n'abazannyi abalungi mu Kampala wano. Naye si byamasaza ezamba bya kisiru. Kyo kimanyi ekyo. Buli muzannyi wano wali ebisaawe ebirungi, wali buli kimu ekirungi, wali emmere ennungi naye bali anyo. Omanyi kyaddondo ekizibu kye bayina. Kasubire tebatuuli. Babeera bawoza. Bagenda kujja eno mu masaza. Ate obwongo buliko ki? Abazannyi n'ebyomupiira byanjawulo. Abawagizi b'ebyefuzi n'ebyomupiira byanjawulo. Baalookinga. Ndina kubadda nga nupu tennajja naawe olimba bulimba. Kubadda nga nupu ate kyaddondo kati esambye nako ye teva mu bibinja. Ekoma eyo? Kyaddondo ng'ekoma mu bibinja. Tesobola. Kuki kyaddondo ali ekoma mu bibinja? Tesobola kati biveeko. Eve mu masaza. Zabeera mu ngeri muli emiwendo gy'abakazi zabeera mu kwegatta. Zannyira ekyaddondo bo baatumalamu. Weekuleva eti eri gyonna gye baweekula ne gyana ne bakubira wanne wamu. Enamboola ali wamu. Namboola etali mu kyaddondo. Busiro oyo ndowooza. Namboola ali mu ki? Ali mu kyaddo. Busiro. Kyaddondo oyo. Ali mu kyaddondo. Kati bakubira bati ewaka wamu. Gamba va ku kyokubakubira ewaabwe. Kukoma genda kulaba gwa masaza finals. Naye nga n'ewaabwe tebalina. Naye ndowooza batandika okubagoba yo bagamba nti bw'obanga oli w'ekyaddondo nga finals zituuse nga totuuseeko toyingira ulabire ku TV. Kyawo tokyozo kiraba ekikalu. Wanga wano be balina ssente. Kyawo gya kirabako nga kikalu. Bo basobola okwagirako abalala. Abantu bangi bali mu kyaddondo naye nga bana gye bava. Naye baddeyo bati. Ate kati onoga tubayingiremu. Kiba kizibu omuntu okugamba nti nzalibwa mu kyaddondo. Abasinga bakolera mu bukolezi. Kyaddondo mulimu ebijja by'abantu bameka. Kyova babakuba nno. Abasinga bonna bakolera mu bukolezi. Kyova babakuba. Naye toswaga baagula mu buguzi. Kuba tebalinaamu. Tebalina kakwate na kyaddondo. Kyaddondo olwamu ebijja by'abantu okujja kufa balinamu ebijja. Naye olwamu ebijja by'abantu bameka. Ekibakubya. Kati abantu basinga bajja mu buzzi. Baba n'omutima omulala yajja tukisa nga asamba bwekula nga asamba ng'ewaka. Ayiri bamukube. Kyaddondo temulimu nnyo baamu. Era kiba kizibu gamba nti ndi mu kyaddondo nfiira ku kyaddondo batono. Twalaba Bobi Wine atudde wali alaba mupiira. Bonna baaliyo wabulayo President Museveni. Naye omutanda yaliwo. Tanda agenda ddengulu. Naawe essanyu abantu. Agenda ddengulu Katonda yeebale. Agenda atereera ebale kumujjanjaba. Ala gy'agenda akendera. Kituufu abajjanjaba bonna tubeebaza mwebale kujjanjaba. Twalaba Alien Skin yaliyo. Abantu bangi baaliyo. Olaba newa Dogo Nation namulaba. Dogo Nation. Ono omwana akuba embwa emiggo. Ng'akola ki? Half London. Half London yali ku kisaawe ng'alaba mupiira. Afulana ndi aliyo. Furufiga teyagaya mula ujagamba. Furufiga teyali mu mupiira. Anti agaba jano nya Afulanda. Kawa kitu mwamugamba konti Afulanda. Wapi? Bite byali ko yakwe bitemali mu kwewala na byali byali bya mipira byali bya. Nego wala no omuleka. Omuleka. Omuya kuwedde. Muvaako. Nemulaba mupira gwa mene bigwa. Dogo Nation. Uganda. Ne furufiga mwenoonyeza. Nenga nze kimbadde mbagamba bateekyaga amasaza batuyize ekipya kike nagambye kubanga kati mu butuufu abantu bakooye kyaddo twagala tunyumi abudu ebi esatu
ne sasi yesingo kiwangula sewa Gomba yesinga Buddu balina voice vibe no bayanga Arsenal bawangula ebikopo bitono ne balina ebigambo bingi toza nti basinga bajja kuza nti basinga Arsenal yogedde kyaki butuli Arsenal yokoze na Champions League ne buli mwaka tusamba ne tukuba kerere ne tuvuma abalina Champions League abanako bavuma abagagga tugenda kusamba nekiba ebibanda Arsenal tewangula bikopo n'ebibanda ebisalako bijjula ekisooka erina abawagizi baayo n'abagiyeekera bonna ate nga balaba Arsenal esamba ttiimu 2 esamba abawagizi baabali ne baneiba abeegasse ku bali naye nga ate tebawangula kati n'obuuza kati omuntu okola n'omwavu baba mwagaza Arsenal tewangula naye batawaanya emyaka gyayo kati 24 gwe omwana gwe bazaala mu 2 naawe mwaka 22 nga tawangula ku kikopo kya Arsenal kya Premier League Champions League nange sinulanga ko byanganzaalibwa nefe tugiwagira ne mu bigambo tewali atusinga Kampala wa nikuza Arsenal y'amaanyi mu Premier League nga nayo nnafu kogwe ne Buddu balina omumwa alo Zaina abeera ku macha ne Pique Zaina ayinza osaanikira Pique lwa Buddu nga tamugaje kwogera Zaina atandise byebuddu oyogera bibawagizi ba Arsenal ate naye yali wa Arsenal awagira Arsenal ebigambo balina bingi bawalukaga nalaba walukaga ne lili puzzle nga bali mu kweteteeka kugambe mu bwazo okuweeza Buddu kyasinza obbiwangula ninga ate Gomba kyasinza obbiwangula kyokka ate Gomba teyayogera tebasewo akwogera ate balina baani aboogera gwe Gomba omanyi ani avaayo bavaayo bano Bobi bava Gomba bano bamayinja bali awo bali Paul bebe Gomba nze bemmanyi naye Buddu walukaga lili puzzle bangi tujja bamalasa bali awo bangi afulufiga bonna beeyo bamalayo eyo Buddu baaba erina abakoyi b'omudomo nga balanse kuyeeka oyinza okuwoza Masaza yonna baagi kati Buddu oyinza okuba nga nnafu mu kisaawe naye kubisa bigambo manyi teri kintu kikubisa muntu nga kigambo kunafuya bajja balina omugambo twakirutedde afe biki ogenda kujja mu kisaawe nga watidde aye ekyo kyekyongera abazannyi amaanyi buli ttiimu webange erina ekigambo abazannyi bafuna amaanyi ate ebyo tebiri Uganda yokka ne Bungereza bibaayo balaba ka ttiimu akanafu ne bagamba kano tekajja kunyumisa akakopo ne bakajja ne baleeta erinekaana nti Manchester esambako kusima gundi kave wansi manyu nga bagiwa penalty mu yekyenda nga guwedde kaveewo anti manyu gana samanise ezo sente zijja kuba nyingi ku mulyango abagizi bagenda kukuba enduulu amawulire gagenda kugwogerako ekitundu omuzannyo gwonna mumwa yani business basobola okukuguza ekintu ekitanyuma naye nga akikuguziza wa mumwa onyuma baba omuntu akuba akalango n'ogamba eyo njagala mbeeyo waliwo omuntu akukubira akalango Nandawusi ne Tadias Katumba ayinza okukubira akalango n'ogamba njagala mbeeyo akazibe ziro ogenda otuukayo kadde beereere abakyala b'ezirobwe ezirobwe bali bafaanana badya Tadias nkutumiddeko ayinza okukuba akalango enkuuka si ya mutwalo ama ya mutwalo nera nga omutwalo oguyina era enkuuka ya 31 nenga December abali kakiiko akakabaka abavunanyizibwa ku by'emizannyo ffe tubadde tusabayo ekirala mukoleyo Masaza champion wakati ati bwebeera nga etuuse ku Masaza champion kitegeeza balina okutuula olwo kiba kigenze ku level ndala baleete proposal ffe tugitandikidde wano ffe tugyogeddeko abalala baligigusa ne ffe tugyogeddeko batuleteyo ku Masaza champion ab'ebusoga bajje ab'embaale Teso ate ogenda kwaba omupiira gugenda kuddamu gunyuma e Uganda West Nile yes bona bajje balondamu abawangudde yes abawangudde busoga etegeke agaayo kubanga naye erina agaayo ngawulira ankola naye waliyo Amasaza ali ebitundu abali ab'ekabale awo kabale nabo balina muluzo nabo balina agaabwe Fort Portal baleete ne Soroti bakoleke Soroti bali muki nabo gye bali Bateso Soroti bali Bateso sikala moja region
Kalamajo no baleeta abaabwe omanyi waliwo ebife mu Uganda ngo banyite bina mupiira ninga we bali basaba abazanyi gye bali ninga tusobola mu ya mu Uganda katusobola muzanyi nti abatteeso manya nga ava Kalamoja naye kino omala bategekamu n'omanya n'olaba ojja kufunamu ekyamakulu kati ate nabo balina Obwakabaka kubanga waliyo mulimuli waliyo simanya biki obukiiko gye buli butegeka agaabwe kati buli abawanguzi tukole champion z'amasaza ate temugusambira mu Kampala mokka gutwaleko neeyi final weetuuka era balonda ekisaawe omutegesi ye n'aba kubanga tesobola kwera mu region emu omutegesi basobola okugamba nti omutegesi tugawadde North region oba Northern area gundi akyoli region yegenda otegeka nga kugende era buli kimu kijja nga kiteeketeeke ndi final y'omwaka guno egenda kubeera Tteeso nga Katikkiro bw'olowooza ku Masaza kaapu n'abaddusi balowoozeeko nabo babali kati bwe tumala awo ogenda kulaba ng'omuntu ng'anyumirwa nnyo n'osinga Premier League ya Uganda ng'azze kuli naye ate obuzibu era kati we binaanyuma nga FIFA ejja ng'ebizingiramu fufa manyi bwe baagala ebiwedde nga fufa egamba bino kati biri under fufa anti ng'ebitwala kati olwa Masaza ng'emutta ate obuzibu byawono kasa ebintu biyingiramu kasa kiva ku muntu nannyini waakyo akitandika addako takirowooleza obuzibu buli mu Uganda omuntu watandika ekintu n'atakimaliriza abaddako ate omuntu wakitwala ewala takimaliriza era nzimaleesa fufa Amasaza region Masaza champion weba etandise bagalekere Obwakabaka obuli mu Uganda kubanga buli wamu wavaayo Bwakabaka ogumuzannyo gubeere bwe gutyo Bwakabaka anda kale era baba baguleese nga fufa yagala okugutwala era bagulekere bana bali kakiiko ka kingdoms eziri mu Uganda mwe gwa buvunaanyizibwa kw'ogwo omuzannyo kituufu nnyo ekyo kubanga bwe kigenda wali awo Bwakabaka baba bujje asobola okukaka Kabaka buli kimu baba kigenda kitwala birala ate n'ekirala kijja kuyamba n'omuntu ali eri wansi eri okimanyi nti osobola omuteeso talina feeling ya mupiira olina kilabu gy'omanyi eva Etteeso ninga ate Basambe gye bali olina kilabu gy'omanyi eva Kalamoja ninga ate Basambe gye bali kati mu Uganda waliwo n'omupiira gye gutatuuka nga tebagumanyi nga tebagooza nako nga tebali gusamba naye gwe batwalira akantu omuntu yenna kasaaba ekintu ng'akiinako feeling nga kiva ku kyalo kye ajja kukyambukusa mpaka waggulu ojja tuuka ekiseera nga n'abateeso basaba kisaawe ojja tuuka ekiseera nga Namukalamoja ayagala kulaba afune ekisaawe ensi nga tekulaakulana omuvubuka agenda afuna emirimu nti abavubuka abadde baliyo nga tebalina byakukola abalowooza okujja mu Kampala ajjule ajja kuyingira ajja gamba akasane bafu omupiira weeguli ku kyalo kantweninga ennyo ngende mu ttimu eyange eya Tteeso nsambe bandabe ngende mu gundi bantunde ebweru ngende nkolese ate tugenda nafuna n'akatale k'okutunda abazannyi ebweru ababadde nga bulusi tebalabika ndi kati ne basaponsa bagenda kweyongera omupiira basobola n'ogussa ku TV ennene kituufu nnyo nti omuntu yenna kasala banga waliwo mu market ng'asobola okulangirawo ekintu kye basaponsa beereeta bokka babalaba nga kibatawanyiza kubanga amawanga amaraganyiza okugamba ye lwaki Kabakazi Champions League ntefirawo Kabaka Kings Champions League Masaza kiyinza tekijja kola bungi kati bo bajja kunyinga gye bakiyitamu bakituume naye ng'omupiira kiba kintu kikulu ojja kusanga omusajja okimanyi omupiira kyekintu kyokka ekitamanyi byabufuzi na ddiini ate kigatta omupiira kyekintu kyokka ekitamanyi byabufuzi na ddiini nti oli ne waba musiraamu ku olwo ebyeddiini abissa bbali nemufuuka ba Luganda ku lwa mupiira tubeera kati nga kyaggwe biki oli tamanya nakumanya nti gwe oba oli wa gundi ki oba oli wa kibiina ki ebyo teba tebikyakola mupiira gugala kuggwa tonyumya byabufuzi ng'omuntu alaba mupiira kyekintu kyokka ekikwerabiza nti oba ani afuga oba ani afuga omupiira gwe bagukola nga gusinga gutwala obwongo bw'abantu oli n'alowooza oli ayinza okulwanya Kyaggwe naye nga tabeera na Kyaggwe kati nga ffe tetubeera Kyaggwe naye kati Kyaggwe bakuba oba ogiwuya ku mutima yes ffe tuwangalira eno naye bakukuba omupiira
Wanga ne jowo wanga yakugamba gumwe bannachagwa abakubye. Naye nga ngamba Buddu temukisussa bambi mukakane. Buddu baleke basanyukire ekikopo kyabwe. Abakyawedde ekikopo tekiggwa. Ande ekikopo tekiggwa ngo ekikopo kigwa bafunye champion. Andi ulirize ekikopo kigwa bafunye champion addako. Ekikopo tekiggwa sanyulire ekikopo tekiggwa paka nga waliwo omulala akiwangudde. Ng'olinga gamba mbuto oguddako gw'okitwala ng'okyesuula. Nyiza obutakitwala basobola okudda. Gomba yabalekamu. Yasamye omupiira mubi nene Busiro oli yajja netukyanga awo kalale kuno yabuze bubuzi Busiro okuva Nsuuga Paul yavaamu sitabitegeera bibasamba bayagala ndooza kati bano babaleseemu just mweyagaliko naye omwaka ogujja bani Gomba yafunganga Milani Singo Gomba yafunganga Milani bo bawangula ndooza ne batuwayo bakoma bo bawangula nga tebannabitegeera kati amasaza gafuuka mazibu alina ssente yatwala Amasaza alina ssente ya betting alina ssente yatwala luli basambiranga bikajjo n'oba bakuwa empango y'ekikajjo nga bakuwa glucose n'empango y'ekikajjo mwana nadda mu kisaawe ne kati abasajja bateekeramu ddala ssente nga namboze bateddemu ddala ssente ng'omuzannyi alya bulungi yebaka bulungi ttiimu y'essaza etwalibwa n'egenda mu kampu n'etendekebwa teri byakugudda waka kukomawo genda waka kati nga nti Masaza Cup Buddu esobola okubanga esobola kiwangula ye oli pokini ewaabwe ayita abagaga be Masaka bonna n'abajjamu ssente n'ategeka ettiimu pokini akola mulimu nnene nnyo ku ssaza ly'e Buddu ayita abagagga ate bamutegeera kubanga yeenyigiramu direct n'ate etali ku masaza malala bano abasimanya baani awo bo wavayo muntu kinnoomu nagamba wayinze ntadde box z'amazzi abaana baleme kulimu ennyo ntadde emmotoka egenda otambuza abaana n'ateyo Buddu omukulembeze waayo essaza yennyini yenyigiramu naye wano kiba kizibu nnyo ogaa nti omusaza tikaggo akuye essaza ly'Ekyaddondo mbu yenyigidde wali omuwiddeko mbu yenyigidde mu ly'Ekyaddondo mbu Akyaddondo esamba omuwulirawa eyo gyabalanga bezza okwekubya kyogamba amanyo gamba Katikkiro soko temunnaye Katikkiro yekka buli akwata olwo oluguudo liri pazo yanguwa ko mwebyo abayitawo paka Amalala bonna bakyali be Masaka tutegedde lwaki Buddu yawangudde buli akwata buli akwata ekkubo bw'eti atoka wali basasanga wekiddo mbuto wayi munaituwagira wa ate kankwe kati guninga esamba eyo Buddu buli muntu ayitamu paka wa Amalala baba yantonde watu tugende paka Rwanda awulira naye we Buddu ekyo sana President Museveni agambye nze ndi we Buddu era muba butawangula kikopo ekyo mwabadde muliko kizibu nkugambye osanga President Museveni agamba ndi we Buddu kati President Museveni talina ekisozi si Gomba awagira Gomba naye kati bamugyamu ssente teka kuba abawagira ayinza okuba tabawagira nga tebabimutuusa omanyi omuntu ayinza okulaba ekintu naye nga tebakimuleeteddera nga takifaako abasuubira kujja kati President Museveni alina ente ekisozi alinayo faamu kati abafuuse munnagomba bakuteesa bewa bemawogola beeyo emawogola mugende mubagaze ekintu babawe ssente bawagire tumba gyongeremu amaanyi kubanga obudde obubeerawo tebabulina President Museveni byalowoozaako Masaza ayinza obutagiwa budde naye wafuna abantu b'eggomba ne bajja namugamba muzeeyi naawe oli weggu ne bamwagaza ekintu ojja kuyiwa nga omwaka ogujja agamba timu y'eggomba ngitaddemu ssente bwezi naye tebatuuka obuza Masaza gavumenti bamanyi kumaketinga kintu kyabwe manyi omupiira ogusuula omupiira gwa Uganda wanene tebasobola kumaketinga bintu byabwe marketing ebulamu omupiira abanene nga bangi bawagira omusajja omupiira tegwamusanyusa bamukuba nnyo kakati omupiira awulira tabitegeera Arsenal bagikubi kati namboze namusaasira bambi nga tonamusaasira sooka oweesaasire kubanga mwena muwagira byebimu nanyi balitufiira wamu era mwali mufiira wamu omupiira guluma bakuba so ne mu mbeera eyo tubasaasira mwenna abawagizi ba Arsenal mugume bwe bito biba omupiira gubeeramu awangula
n'awangulwa yafuuka firimu ne season 2 Kyaggwe Masaza Cup nakyo mugume mwali temusobola mwene ekikopo kitwala mulundi gumu era kibaako muwanguzi omu naye nze ŋŋamba ab'e-Buddu nammwe temukisussa olwo singa mwakubanga eza kitala FC zeekuba mwandibadde kitala tekyakuba naawe kitala bani yagiroga ate nayo era mukulu Kasozi nkusaasidde bambi anti ye chairman patron wa kitala mukulu Kasozi nkusaasidde tiimu yagiteekamu ssente ni tiimu tekuba ina n'abazanyi bali ku national team Bomedi Bamaato Bani n'omupiira gwe basamba gwa kisiru abaana baabatunulamu naye namwe temuli bangu oba mwaloga ate bazanyi okyokuwoge oyima ndowooza ate mwaloga bazanyi bammwe mwerabira amanyi nammwe temusaaga oyima ndowooza ate mwaloga b'ekitala mwaloga b'ekitala okyokuloga ttiimu endala ne ttiimu esamba bubi bannange era abawagizi ba kitala Masaza ne bana ttiimu y'ekitala mwongeremu omusajja ateekamu ssente n'agula abazanyi bwe bati ekisawe n'abakolera buli kimu n'akibatereereza naye nga ate kyenjagala ku ttiimu y'ekitala kiri kimu era abantu bewoyima mbeebazaako ekintu kimu mpita gwe bagulaba owaayi alabye omukyala omukyala yayisiza bubye mwana wa munne omukyala n'awoza mbu simanyi yabaddeko ekikyamu n'aliisa mwana wa munne empitambi naye aliwo ekintu kimu kyesategeeye omuntu yenna batya teokola ebikisiru obyeteeka mu kamera badde abiweereza kola segera ennaku zino kamera kyebajagaza gwennyini gwewaddeko obujulizi kati bakolere ki nze ndowooza abantu balaka bakola ebintu ebimu tebamanyi kamera kyeki kubanga tetugane weekutta evidiyo ate nomala n'ogita oba olaga ki kubanga siganye abantu bangi nnyo bakola ebyambyoni naye omuntu akola kamera ate n'ateeka mu public aba promotinga ki kuba tosagamba nti aliko ekikyamu yafunye amagezi agaliawo kamera n'afuna amagezi agabisindika kiti kibaako kikyamu kamera eno nnungi naye nze ŋŋamba nti abantu naye agala bamusonyiwe era agenda kyoge nti bamusonyiwe kuki yetewaladde n'obujulizi kubanga ne kooti oba ogiyambyeko kati kooti nekujjako nayo nga obujulizi weebwe kati kooti ki kyebeyagalawo ekiddako waliwo emisango egimu giteetagana kulwana mu kooti waliwo emisango egimu ng'omulamuzi otunga ku kintu gusala ekyo kiggolo yagenda asaavinga ebyasaavinga gireme kulwawo kati naye bagamba kulima ndi mbw akomewo kuki bakyayagala ki ekirala akatambi yakakutte n'akata omwana waali gwe yaliisizza kati kankubuuze kati awo kooti era nze mbadde nsaba abalamuzi obutamala budde omuntu ometa nga alina vidiyo gyakoze oba nga yewaddeko obujulizi ogwo omusango olunaku bagusale nabaana balamuzi simanyi tugenze kumuwolereza simanyi nakyala beetaagisa baki baki ono yewaddeko n'obujulizi vidiyo n'omulamuzi ogirabye sala gumu nti ekyo kiwedde nyawo nange simanyi nakumanya edda twalina bakyamaanyi nga bazibumu edda ekimanyi bedda baki banafuwa kyemani yali bamutyanga omusango obutamala budde n'agusala ate bwe munaagenda nga akkiriza n'agamba gwe visi genda osibwe ku kyewakoze notabaawo n'awakana naye omukazi oyo nakumanya kyemani nabo baggwamu amaanyi simanyi omukazi tosobola kubanga abakazi kati kubanga abantu abamu babeera ne tocha ku bwongo psychological torture kati bosi wayinza okuba kyekizibu bosi omukazi abakazi bakana balina okwetereezangamu ku bakozi naye n'otatuukaawo omuntu yenna ayagala nnyo akola ekintu ekirumya mukama we kiba kisusse kati ye tugambe nti yakikoze ng'alowooza alina gw'alumya naye essaawa zino nebitabuka yakikoze kyawedde eddembe ly'omwana kituufu naye yakikoze kyakoze ki kati gooza mama w'omwana oyo anti teyerumiza yekka ye bagenda mumusiba kisoke no problem naye bagenda musiba emyaka emeka si mingi ajja musiba emyaka 4 ku 3 bamute kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6
mukaaga Tronas Dry Cleaning ebujuuko wanga teyasse muntu mateeka tekagalagira kusiba muntu naye nga basooka mama w'omwana buli watuna katambyako ambuye ekyabawulira kale n'abazadde abazaala omwana oyo bawulira ki kibinyi buli walaba omwana nga badde bamuliisa byawulira ki ye omwana ate akatambyako kasa kagenda ku intaneti obuzibu tekalivaayo ye tabu oyo omwana ajja kukula bakamulage tekavaayo akakatambi n'ogiwa myaka 10 okasangako ko kaba kamaze odo buli muntu yenna ateka akatambyako n'akayisa ku intaneti nze natya abaana ba intaneti wano nze nabatya ku luno olwa makula eno obufaananyi bwa makula baleeta obufaananyi bwa makula yali akola mu bbaala yali mu kasino nondoza makula ebiseera ebyo yali akafuna Facebook bannange Facebook yajja bbiri nendoza makula yali akagifuna natidde abaana ba intaneti obufaananyi busiiwufu nagambye kiki kino naye makula so bamwa bilioni 3 n'agaana okuva mu bufumbo ekyo kityanga ani yita wabiro nga byogera nti ye bamwa bilioni 3 awe Pastor Bujingo alekese aveko nagamba bilioni 3 ntono nnyo kunze kuvali bakazi batono nakyusa kyuya ku makula bilioni 3 ozimanye za Uganda gwakimanyi naye yakyogedde yayogedde kyalabye kyamanyi gwomadde okakaza nti yakulimbira atali bilioni 3 obukadde 13 obuwumbi busatu 10 obukadde 13 za Uganda va ku Bujingo yawukana ne Bujingo agamba no Bujingo ate mu byakola simulaba nga si kasente Bujingo mbulira afuuka kimenge simanyi naye nga Pastor Bujingo tukutumidde kwe bale kukuuma makulu kyonna kye bamutuusaako ndoza Susan yetatuukanga ku ntikko Bujingo yasoose gimutuusaako atasobola kuba omukazi yenna kasa omusajja amutuusa ku ntikko tasobola kumukyawo oweta sente naye obuwumbi busatu obumanyi obuwumbi busatu ndeka oyo omukazi muzira mubalina wowasobola okikola naye atuleeterekaani atubuulira ni yali azimuwaddeko yazimuwa yamumanyi musajja balina sente wano kale yazimuwayo kalunza okuba naye musumba n'okubanga naye yali musumba ave ku Bujingo adde wuwe mawulire gatunde gwe tobiraba amawulire gakube Bujingo abakazi bamususseeko ne Susan yanobye bukedde yinza okukubira amawulire n'agamba ndeka obuwumbi bwe busatu Bujingo abukolera mu nnaku 3 ate n'abumpa naye na Bujingo naye yafunye ekikangabwa ekirala ekyo neyafudde mukyala Bujingo bafa Bujingo talina kizibu n'abantu baffe era nabana bava mu maaso manya Bujingo biki ekintu ky'okufa ky'omuntu kyenna gyenna omuntu asobola okufa waayagalidde era buli ssaawa yonna yafunye ekikangabwa omanyi kankubulire oba afudde ati oba afudde naye kiba kikangabwa kubanga kirina engeri gye kikangamu abantu nedda kambabuulire kino ekintu abantu baleme okitegeera obulamu Bujingo talina kumala keera bulamu bwa muntu kwolwo olunaku buli azze okusaba ajja bibye ate abantu bangi nnyo bagende wa Bujingo nga balwadde naye nga kati nze nsobola okubeera wano nga ntudde naye nga nazze seewulira bulungi kati wenzikira nga bagamba nti wasa omuntu of course tebagamba sasa omuntu naye oba wafunye ekikangabwa kyamaani Bujingo abana abantu abawera 10, 10, 12, 13 omuntu omu aba afudde kyo kiba kikangabwa ekika kyayita ekikangabwa ndi kyaki yagudde netta abantu 3 bafudde omulundi gumu kibayita ekika mu Uganda Luganda olukya kikangabwa kyekyo kiba kikangabwa nawe omuntu omu kikangabwa yego manyi omuntu omu abakikanga ekintu fa kiri nnomu mukyawala mategera nti omuntu alina okufa era lyekkuba eryo omuntu ate Bujingo teyasse nti yamukubye oli yalemereddwa obulamu bwaganye kati twali twaba omupiira waneeno omupiira ogwa vira lefali Kabugo n'afa mu kisaawe kati ekikangabwa kyagudde mu kisaawe no Kabugo yazze obulamu ne bukomaawo kati nga sabuddeko bavuma babadde bazanyi tiimu bakimwasambye omupiira ng'olali nagundi afudde
Biki acha ku bujingo mukiwawaza nnyo yafudde mpira nga tekunaba kuggwa yampira gwadde kuki mpira gwadde kukyagenda mu maaso gwakomyawo ate gwakomyawo ate kigana mpira kumalayo mpira gwawedde era Villa yagwangula golo 5 omuntu okufa kya bulijjo era omuntu wabanga yenna alina waafiiridde nga tewali muntu amukubye nga si bulumbaganyi bagiyita nomo death Oshegedde yane mu koodi tolina ogenda gendo kiyite ntiisa kya bulijjo tewali kyawe gamba nti bujingo tukunyololwako olw'okufiirwa omusabi w'omu amugobereza bwe kirina okubeera temuteekawo mawulire gatiisatiisa bantu neno nze mbadde nkiyitanga kikanga bwakati era bujingo naye afiiringa solo omuntu kubanga bambi ayagala abantu bajje basabe bafune omukisa tayagala abantu bajje kufa abantu banaye bwobanga tebawulira bulungi togenda ebifo ebimugendamu ebyenkuŋŋaana oxygen akendeera abantu abamu bakyerabira ekintu ekyo nti bwobanga obulamu towulira bulungi ebintu ebimu abantu abangi kisooka okole ki obikendeeze kubanga wetubeera nga tukuŋŋaanya abantu bangi oxygen aba mutono olw'ensonga abantu abamu batasobola baziira n'alema okussa nti tuba mu kifo kifunda tulimu abantu bangi fena tuwanya oxygen oyo nente tebakitegeera kati ate gwe wazze tewulira bulungi ossa bubi oshegedde kati bwobanga owulira nti gusabira ku TV alina Salt TV musabireko ku TV kiweewa kiweza ku mobile money ajja kifuna simple era ekyo kyobadde olina okwogera kiweebwayo bana bagamba asima bujingo yasaddaasa omuntu si bituufu kati tugambe n'ekisaawe kyasaddaasa omuntu eri yafudde mu kisaawe leefali naye nga bitalo bannange tubasaasidde mwenna bannannyini bantu abo abafamiri z'abantu abo Mungu abagumye nabiri ebigambo bingi byebayogedde naye byonna tebyetaagisa bwate omulambo yakutte n'agusula mu mokyali kati omulambo akalulu ka US kagenda mu maaso ak'Amerika saba Katonda nga ndi mu maaso go wano tolina byogenda saba Harris ate saba Amalala Katonda temuwanga bizibu bw'ebintu byansi ebyensi bireka abantu babiddukanye ebintu byensi newonooza Katonda byabo byatasobola kyusa ebintu by'okulonda ego olabika oli muwagizi wa Trump nze siri muwagizi wa Amerika mpagira Uganda ndi muyina Uganda y'abazungu manda abula kala muhunga tupagire Trump mufune ebyo singo boss nguwo muganda mugatte ebintu bingi mu bwongo nimucyangalanya obwongo bwa maka kati wagira America ofune ogende mu America oyinayo utuzo oyinayo visa era lawe bisingo barega bisingo bacyangalanya ogera kwa muntu ngavako ate ne byoza Uganda no zinsobera bagana bajuza programu zebye ebintu kagamba n'abazikolako benyini programu ezo bakyankalamu kubanga obunga bujjuze ebintu ebitamugasa kyo omuntu omufirika afa mangu obonga omanye ekintu buli wekipamping ekintu ekitalina amakulu kituka kati esimu lwogijuza video ez'ekijingi etegamba full storage full ezikiranga evaako kyo abantu batebuza batya abantu bafa mangu ngende nkebere yange obwongo bw'omuntu nabo bulina bukoma yewe bujulanga ng'ozikira kasa jibizo ziggwako nga gwoyitamu kubanga obwadde ebyekisiru bingi abantu balema n'okukola kati nga solo nange alo n'abantu abasula Trump wano Trump wawangula abantu basula ddala kulinga balaba nze ndi mu America tamanyi oyinza ofuuka nandi bwe ndifuuka nga njoka mbigoberera ne kati nkyali ku ttaka lya Uganda oŋŋamba ki ebintu tebindi awangudde mu America ate America nabo temubeesiga nnyo kiri awo America nabo mukubba olwakabaka luli babboli omukyala babboli Hillary Clinton bamubba akalulu ng'ensi yonna era America balina ekizibu Hillary Clinton yakuba akalulu yali akubye Trump Hillary Clinton yakuba Trump oyo yajja n'omukyala oyo ye kaseera ajja n'abakyala lwaki ojo tekyebuuza abazungu basetinga ebintu byabwe nga bisetingi abazungu balina syndicate gotategeera mu bwongo lwaki ye Trump wajja n'abakazi ate nga America balina policy mbu omukazi tafuga America omukazi tafuga America gwe president wa America chief jimambeza 36 nga mukazi yali abafuzeeko ningo bajja ne bavuganya kati no ali siwa mugwe muwana wana bigenda kwa macha nenge atwagenda muwa gwolati Trump anti nkubuli asinga Trump ajja n'omusajja abantu bajja kuwa omusajja
Trump bamukubi nayo kati nawali America basaranga tebakyalina choice Trump kafuge okufugibwa omukazi nebasigala mu eyembera y'ekisiru eggwanga lya America terifugibwa mukazi kira Trump wawa yalidde akaluya kalidde edda misana era ate abazungu bamala okwonona nga bajja beekwasa mulasha azo nebiyingiramu nekyakalanya obululu obiwona kati ngonza obwongo bwange mbutikkamu ebyo batuzanyira bagenda byogera bwakalulu America baayogera Trump yawangula akalulu bwa America yaze lasha aje nga bakubye Irale bamukubya Irale yali akubye buli kifo twasula tumanyira ala awangudde tugenda okera ku majambo lasha yaze nebiyingiramu lasha ate weyingira mu system ya America ate nga America is super power wala bikwatagana ng'oli ajja kuwa information eyo ng'oteeka mu mutwe kati ebintu by'abazungu birabe nga bireke abazungu baleke bafuge ebyabwe kubanga ffe Trump okujja mu Omufirika alina simanja twasanyukira Obama mu 2008 abantu basanyukira Obama muddugavu basoose ofuna nenga bagisetinze wajja akube Gaddafi tugambe muddugavu munne yamukubye bo baki abazungu bava mu misango omuzungu wategeera mbu alina kyagala ayinza okweta muna Uganda n'afuuka ambasada waago najja n'atabangula Uganda nga yiwa UN basobola okuba muna Uganda nga yakulya UN n'atabangula Uganda ne bamuggyako ne bagamba yali muna Uganda munnammwe yabaguba nti musanyukira ebitategeerekeka abazungu balina syndicate ogenda mutegeera mu bongo ate abazungu bo endowooza yaabwe abaddugavu tetugezaako gikopa ate ffe tusanyukira kyo omuzungu akusirawo kyagala olabe omuzungu akusirawo kyagala olabe naye nga naye alina dda temungi gwatasobola kukulaga era mu demokolasi asinga tebalina demokolasi nabo badictator kalulu nkavuddemu kesonyiwe genda okola ebibyo bagenda kulangirira yayiseemu era yayiseemu Trump nenkola interview genda okola interviews genda ku mifaliso gy'otunde genda okola emirimu gyo emirala kalutoka gwerinda kati ayisi wanajja gwofunirawa ase muwendo ase sukali wane Uganda oba se ekibiriiti oba se omunyi ayongereko ku passport gundi ku era bonna promotinga kimu bisiyaga ebyo mbivuddemu anti asitogenda bivaamu omuzungu yennajja kyasobola okuteeka wano ssente za kisiyaga ate ng'obukozi pulezidenti waffe Museveni yatayagala kati gwofunirawo Traders Media kwe tuli mwebale nnyo kati akalulu ka America yawangudde tebinkwatawo kanyona amazzi gange mwebale nnyo mwebale ddala naye nga tulinda kaffe 226 kajja naffe kenvunaanyizibwa kubanga yenna agenda ku bukulembeze bwenfuniramu kajja naye kati nyumire simanyi ate Queen wa Bungereza afudde nze nkaabe Mbuguni yafudde tukaabe kajja bano okutujjako amataka bamala tukuta bajjajja baffe bo nga tebaakaaba naye nga temwerabira muwagire Mima Snacks nebagano tuwa ebyokulya awo Mima Snacks babagamba muleete ebyokulya tubiteeke abantu bagaaye ku bungi abantu baza Mima Snacks tebaziraba kiki batunda makovu Mima Snacks tukuba akalango ng'ekintu abantu bakola ki bakiraba ezo sinake bintu butono uliangalie ku mawogola affe mugamba anyigemu eki kikebe kimu bintu bya bitono kufa kuleka hayi kati abantu Mima Snacks omaze okujja obuntu busindike kusho abantu babulabe sikuba Mima Snacks ndoza Mima Snacks olidde oba otunda mayinya nga abantu babitegeera aliwo snacks bakateme mtu kamuweereza akategeera Mima Snacks tugadde tugamba program ogimanyi weetuula weereza ngayo wano omukebe abantu bajje balabe tuye ku mukebe nga tukola show tekukusala ogumu n'abali bbali wa show eno ojja kulaba nga nabo bagituula ate ate ekirala ojja kulaga Mima Snacks abasobola okukola erinnya bangi duplicate nyingi oliva bali pira buli motoka etokota kati ulanga Mima Snacks tetuganye ojagera nga ne munde bawataniza Mima Snacks nga ne wala ne Mima Snacks kati nga abantu babuuza ne bategundize mwatugamba nga teziwooma abantu bono n'obutale wa bannaabwe
Bubinyo soka gina maso ne Masinaks Mimasinaks tukugambye bileta balagi jasangibwa ne jakolera leta wano ebintu abaana baliyeko ekintu basobole okulaba bakyongeramu amaanyi basangibwa wali ekireka bakubireko ku 0788 777 686 kireka wano kumpi Enkwacho festival nga 31 mugende mbawagire December 31 wali enkuuka 31 December kuuka ya mutwalo naitesi nete bajongezemu leero ereka bajongedde ya mutwalo kalango kagamba mutwalo enkuuka yebera ya mutwalo eyo kasera bajimanyiza mutwalo babe wabasasula yebiri batekanana ekirungi enkuuka tebapangisa kifo bagula bayimbi na byuma ne kati omutegesi yenna aba n'ebyuma kati baleete basasula busasuzi bayimbi omuntu tegubasala tebuli mu kupangisa kifo security era nayo eryawo ate jukira wabeerawo omutanda security yekola yokka kati tebidi munyo byamanyi bateeka ate nga wabeerawo bali abaana ababadde mu kubisanya alina okuwangula mbamba abasumanya ab'entanda tanda ya Buganda ababbingwa kati enkuuka si ekintu ekiri awo mu sente zina okulinnya simanyi bane gavumenti ekijjako omusolo ogw'amaanyi kubanga ebintu ebirimu kabaka gavumenti esobola kubanga naye ebiremesa bulemesa kati abo otusigaza ku mutwalo kyamaanyi batulekaawo mugendeyo mbawagire emmeezi ogujja gwa kucakala bucakazi anti sente kati fees tuba tubazimaliriza walidde ku nsenene sinaziraba nzirabula mu kamera neno tezinna kakati nno kirabika ab'ebuddu batusozi tebasobola zirya tebasobola nyingi ebuddu baagala nnyo sente ebuddu balina sente lili pazo ogamba ennaku zino kati ogenda kulaba zino hybrid nga ze ziriko zigenda kudduka akatale kati anti kasaba malo okutunda sente z'ensene ndibadde bagula butesimala bagula aliye ebikadde kati bagenda buli atunda ensene omanya nti ensene zatu ogenda emmotoka badde bagala kawundo nga buli wanga avuge ate bavuga kawundo bava ku olwo oluguudo buli avuga kawundo wano mu Kampala bakwata olwo kiba kizibu nnyo sanga omuntu avuga Prado X biki nga bakwata olwo oluguudo kujja nga mukozi wa gavumenti naye bana batunda ensenene babeera mu zikawundo kawundo kati hybrid egenda kuddusa akatale kati buli omu gy'abadde akolerera balina emmwanyi ate emmwanyi nazo zaabadde zikoze eki zaabala bulungi nakati hybrid abali mu bibanda by'emmotoka mugenda funa ate babidondola bambi bijja ne sente nga temanyi kyakukola emmotoka y'obukadde nkaga bagimuguza 8 Amasaka katonda bawa sente bategeera sente naye tebategeera byebakola gwe byogedde munakyagwe omupiira gwe guleese ebyo byonna ge mazima Masaka amalo mangi baba n'ebiddole mu mmotoka bawalikako akagambo simafe twafa abawala ma twasomoka biki ebyo nobibuuza byali birina akateebo bigenda oggwa mbu tewali yasomoka Lwera nga talina kigendererwa bali bazze okukola ki buli ayasomoka Lwera yajjanga alina ekigendererwa anti ekyaki alina kyannoonya bwakimala okifuna ddeyo ewaabwe anti bamala okuwangula ekikopo ne baddayo mulimu nabana abalala betugambe baddiibwa bakolereko ewaabwe batwesibamu wano we wammwe nange nzirayo ate wano wasaana asigala wakalu wano waliwo nawo abaawo balekewo bakabaka bebaawo bazaalidde mu Kampala naye kale ebyo byonna ebireese ekireese ebyo byonna mupiira anti batukwagolowe ayi gwe teyaliyo batuoga bama owulira omupiira bizibu bye gwina naye ze nkubuyagana amazima Namasaka kati emmotoka zigenda kulinnya akatale Namasaka tabana batabya nawe takyankalabi mama bakyankala Namboole ne balinnyisa emiwono gy'abamalaaya ekibuga ne bakitabula buli awali bamalaaya nga beeramula enateete yonna naafa nga walowooza oli wansi enene abadde ow'50 ng'ali ku 2 kati omukazi w'50 Basudde yagamba abantu baffe twali tubawo 1,300 ne bakusaba naye abasajja be bajja abo
ojuga bagamba eyo yalima n'agamba abantu baffe twatumuwa ebitaano naye babulooka basinga okupaaza omukwano n'okusigula n'abakazi abafumbo ekimuli bulooka bwe bapaaluza omukwano mu Uganda baguze obumotoko obusoma buvitiizi simanya bwani obutategereka obwo omutoko obwo butinitini obwo buvitiizi simanya bwani ne babutandika obuwa abawala era abawala basinga bavuganga nnyo buvitiizi bu spatio nga babulooka bwe babugula kamotoka ka $7,000,000 milioni 3 ababulooka bwe bakuba miliyoni nga nakuba $1,400,000 kamotoka kagulako ka 7 n'akamu abakazi batumanyiira amuna wagikuwa 7 gimusala kale $7,000,000 ku bulooka zimusala nga nenkyagenda funa bulooka balyanga bavubi nenkyaba asuubira kufuna ettaka wawo ploti gyali agenda ogula emmotoka nga lujja agambye nkya nti sente tuzireeta be basinga okupaaluusa omukwano wano e Kampala baba tute mu lodges batagendangamu baba tute mu masawuna akazi baite bagenda mu sawuna babulooka batwala akazi mu masawuna bakoze zimasaaji obusungu nga buviira ddala ku ggumba zikanguye kino ekintu babulooka bayonoona omukwano wano e Uganda kati ate buno obwana obwaddako bwo ne bulemeramu eyo stage ze otampa ssente kati omukwano gwonna guno gwafuuka gwaki gwakwetunda kati omuntu avaliwinga kati aba avaliwinga kyawe mujja kakasa ate abakuguza nga avaliwinga kye muwendo gwakyo kati alamino kati guno ne bei yatusaze mujja kati bei y'ennyanya yagudde akatale kati bo bagamba nti bei yaki yagudde akatale lwaki tomvaako ambulira mujja kakasa lwaki omuti gw'amasanyalaze gusula mu nzikiza ng'ate gwe gukuwa amasanyalaze amataala lwaki mulimbo teri ntaana omumokyale mujja kakasa lwaki omanyi bano abaana beetwala furufiga nammere omuyita ti nammere ye nammere Justin ye nammere niwulire omusoma nammere tugwata nammere ye nammere Justin naye simanya yagamba munne simanya advisor wa Masaka eyo nsonga ze Masaka ate muto ate looya yagamba lwaki abantu bagala papo yagamba mbombo abantu bajja mujja kakasa mbu lwaki emakere babatikira abamateeka bambala papo abala ne bambala bbulu omukyala nammere mukyala nsuuga kyeraba omugamba kiri kimu TikTok ekumalamu ekitiibwa n'obadde olina ensa TikTok sooka ogyesonyiwe obadde kyolina kyogoba abantu abamusimanyi lwaki bakozesa nnyo omukutu gwa TikTok ng'obadde olina ng'omuntu valiyo ebadde ekyali waggulu TikTok sooka ogireke gireke kubanga abantu bali ku TikTok entegeera omwana ajja kwambula kubanga kati namulaba ayomba swana balista banaani oyo gayi Timo balista bayomba Timo tasobola okwajuinga na mmere tasobola naye kati bo olumya TikTok bavuma buvumi kuwemula biki ayogera bitakwatagana ate yesinga okutambula ebyo ku TikTok zo kati nze badde nsaba na mmere TikTok gite ebira siporo kibakuba n'ebira ivu ebi ne bajja ne babatera ku live zaabwe oyo nona linnya lyo manyi bagamba omuntu bagamba Kasiru omusiru asobola okubeera omugezi nga tayogedde Nikasa ayogera omusiru asobola okubeera omugezi nga tayogedde ne bagamba omusajja osinga ayogedde omusajja osinga kale yayogedde n'atuwa ebyamagezi naye nga talina takiina naye waayogerera ne mukakasa obudde abantu bakite bamuggyako muzindaalo okitegedde nti omuntu omusiru abeera omugezi nga takoze ki tayogedde omuntu omugezi naye era still asigala mugezi nga tayogedde omugezi asobola okwogera naye nogaa nti ye tumuleke bamumanyiire kati tukyamuziwatwamukwaje bamumanyiire President Museveni n'amala ajja ku TikTok tumanyi obuzibu bwe naye kyo abakulembeze bano abakulembeze tebakkiriza kubeera na mikutu gya TikTok egyo kubanga abantu bogenda okwajuingamu bava obwongo bwabwe bukomawo webuli TikTok ogirekere bakadaama balina ebizibu byabwe bavaako dawaya balina agazibu gaabwe bajja kweyambula omwana ajja ku asinti ngina bada ku TikTok omwana ajja kweyambulira
akunamire bali abana bazibu kati namere ja kuba oli awo timo mwayombye buyombe monja kuva kulaga kati obo kangwe abintu wala bano bana abakulembeze ba MP bani nga bajaye ku TikTok naye ntegera abo nebe nsuseeko nalaba Shira Price tabali sabitegeera bulungi Shira Price mama black man amukuba ekidaala kiki Shira Price mama naye mutugambe yabadde video shoot bado alina olibalo wa shooting alabye damage nzerero renga bado alina olibalo lwa shooting bado lwa kalicho badde bali mu kuzannya ngamba banna tuli kuki wa damage 10 anko 10 ne yanyiridde anko 10 yasibye Gomez n'anyuma musajja mu anko wa musajja oli agameze anko 10 ate n'obuuza musajja mukazi anka abaki ebinakuvumya byenkulekedde tugende nenga ndowooza bwena ba honorable nammere ensonga ezirimu full figure muzireke buli mwaka oyo paati ye buli mwaka oli kimukwata kubanga nsagala nnyo omuntu ava eri najja n'alumba ono nga ate anafuye ono abantu abamu kikinanye mbagamba nammere oba olina point yo giwe ngeri abantu abamu tebamanyi kibagwera kibayita point oba oleta point tonafuyanga ate mulala abantu okugoberera tebeetaaga kusobola kuvuma ono jangu otuwe point ku point era ojja kuba abantu nga basaba bokka eddiiro okitegedde nti kati olwo omukazi yagambye ku bino ebya agi biki olina bagamba naye agi ati twakasa nti enkumbi gye waleese nti omwana bagimukozesa nga sigwa gikozesa kugwe oba nti akantu ako katini nnyo naye ate omukazi omusanga bamaze okugukuba ekigo gwayinza okuba tokitegedde kyayogedde ndive agi ati tukakasa otya nti enkumbi gye waleese tukebere nti egundi eziriko seza agi sigwe wagikozesanga olabanga ekitayina makulu ate musensi kirina amakulu kati aja tizuwa tosana ogana kakasa abantu nti omwana omuto aje gwe yakozesaako muwaliwo n'enkumbi ne beetegeka omuntu wajjirayo ekintu kyayita enkumbi mu kisenge aba yeetegese kyegenako okukola aba akyagala ate enkumbi omusajja si yagikozesa omukazi yakozesa ki kati aje tizuwa agatugamba nti muwala we Nisha yamala n'ayamba ku agi eyaba teyamukozesa olwo kati kiri ekyokukozesa aba akimenyawo omanyi oba oyogera nga bino ebintu sooka olizoninge kati kiri ekyogamba nti ajja kozesa omwana aba akijjawo era agi n'omusango guba gutandise okukendeera n'omulamuzi agaba kati omusango gwa kisiru ekintu kyotadde n'enkumbi nagitadde bakebere endaga butonde eyani ffe tubeera mu nnyumba nammwe ate n'ekintu ky'omusango guno abantu tutanze okibuzaabu kyafe omusango gwali gutandika nze twakwogerako nga gutandika ne nkugamba ekintu kimu wabanga agi yakozesezza omwana asibwe agi wabanga teyakozesa mwana zuwa nga tumwagaza ekintu eki aleeta ani yakozesa ki mwana kati ate omusango guno batandise okugujja ku nsonga entuufu ate bagutwala ku nsonga enkyamu ffe ensonga y'ebintu si yali ensonga yaffe ensonga ya mwana oli twali tufa ku ddembe lya mwana era nga twagala ekintu ekyo ng'omusango gubanga mutuufu gukome ku ogwo n'omulala abadde agenda okukikola akomwawo kubanga mmwe n'ennaku zino ndaba ekintu mukidrivingira ku bintu buzuula ayagala kubba bintu bya musajja ffe si gye tuli ffe tufa ku ddembe lya Nisha era nze omulamuzi kooti enasigala ku pointi yaayo si ku bigambo anti abantu kati ate bo balina ebigambo birala bano ba TikTok ba social media aja tayagala kubba bintu bya mukyala no ffe si kye twagala ffe twagala Nisha afune obwenkanya zuula wabanga yagenda mu kooti aja ani Nisha baamukozesa aji n'asibwa aji afune eddembe lye oba aji naye asibwa ebyaddala naye kati twagala twekubire ku sayidi ya aji tulowooze nti aji yeye mutuufu mbu omukazi ye mukyamu mwoji eyo yakola dde ebyensobi naye nga ffe omusango tugutambuliza ku bintu aji oba mubba ebintu babimubbi naye ffe oli omwana twagala tumanye ani yamukoze wanga ekyo tekigenda muvaako bulamu bwe
naye ajja kuwulira ekiwendo ate n'omwana waba ali mu musango naye ng'alimba wanga kooti naye oyamba okulimba naawe oba ofuuse ki musobera obimusango n'omwana naye abonezebwe ayogera amazima omwana waba manyi yamukozesa nga nekyali wakimanyi ave bwakigambye kooti otherwise wate wagezaako okubikkirira nga baagala ate bo babikkirire n'omwana ne maama we bakole ki naye wabanga omwana mutuufu Zuula afune obwenkanya naye kati abantu bagenda ne bavuma Zuula nga abantu bavuma Zuula simutegeera Zuula tannagenda kuyomba aji ye Zuula yateekayo musango gwe anti nayo neyagenda ne wakiseka abantu baali baagala mugajambula ku Nassa naye tebamanya kikyali kimututte ku Nassa wagendayo abantu bantuuza nti agenzeyo byakukyuka ekyakimututteyo baakitegeera tebaagala kumanya kakati byebyo byenkugamba obutategeera bw'abantu obuli mu Uganda mu kubanga era ku Nassa ayinza okuba abadde agendayo ng'akolerayo emirimu wabanga alinayo edduuka ali naye wamulabako uuna zokyusa ebintu naye ng'omusango kooti nze njagala esigale ng'ekyagutwala mu maaso aji yakozesa omwana teyakozesa mwana nze byo ebintu saagala kumanya tetwagala bwenkanya ku muntu kati ng'oyo yakutte akatambi n'alisa omwana ebikyafu era nabo mba saagala kumanya omwana afune eddembe lye ono oba yagamba mbu yeesuula ddalu ajja digwirako egi gyayo batwala abatafu ebutabika ajjanjabwe adde eruzira asavinga ekibonerezo kye tweyanzige ndowooza kekadde tuwunzike ku programu tukomaawo ate oba waliwo ekirala ndezo bibadde biri mu wiiki bibadde biri mu ggwanga nga leo tetekera ebiddako mpozi tulina n'akalulu k'ekisolo kalulu k'ekisolo nako kali kayindayinda kabindabinda ekisolo balonde n'obwegendereza naye UPC bwe yaleese omuntu UPC yaleese omuntu tubalinda ku lunaku luli lwennyini manyiza UPC naye ensobera UPC ndeza bo bajja lwe baagala baleese omuntu emirembe gyabagwako kati kale tumanye eri ludda bali mu lwedi naye UPC ogiraba kati zijja meka UPC kirina kyali ky'amaanyi anti kati kale awo ziba zijja meka ezaki eza lwedi bbiri UPC ne people power naye bano balina akakoofiira bayite balina akakoofiira mbeere bulungi mweraba Tronazi Mati Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronazi Mati Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronazi Mati Store bakafulu mu mifaliso.